embeera ebiri esano embeera ebiri yakucacyanca kucamuka kwerere wano mu constituency ya Bunya East mu DCM Mayuge abantu bambi bavuire okumpi newala okwida wano ku ssomero lya Kyoga Secondary School ku mukolo ogwayitayibwa member of parliament ow'ekitundu kino omwami James Kubeketerya nga bambi asolooza sente ed'okubona nga bazimba eidwaliro erya Buyego Health Center 2. Omukolo guno gutandise kuncho era bamemba ba parliament okuva mu bitundu by'endawulo eby'eiwanga olunaku lwa leero baidye mu DCM Mayuge nga benda okuyambako munaibwe James Kubeketerya okusolooza akasente ak'okuzimba eidwaliro erya Buyego Health Center 2 era nga lino bali kwenda kulidirisa liva ku Health Center 2 lijje ku Health Center 3. Wanji? Tufanyayo challenge wadala. Yena akangamu? Wesibe yangu atola mwepata yena akani. Asante. Agana sokola. Ulikwenda akina? Yenda akina no yenda akina nole. Obi. Amena koni one. Ya man tuli ku social media yatta boysinga muzisinga. Ele yemma mugobera big bout takabanga. Asoka akinamu bemale tubone ndikondo be mukine wona le bume ali tidirawa akinira mwana simbye side no era nga James Kubeketerya atukobeire nti fundraising oba okuza kuno sente era yakukoze okubona nga sente diri dinavwamu diri kujja kuyamba bambi ebinde byabakyala mu constituency eno kugaziga kitundu memale government etandikirawo ezimbe vertically eno ensonga eri wano so abataka abamunya east nekitulese hano so nze mukubebaza ndikubebaza mu style nti ndikubebaza mwebale kutulonda ndese akalwalirako nga ndese muzigo tinekyo mungubire ku mungalo bana aha so Oleka bana imwe kubuza busiga
Kawe mukidi bulungi nti ebitundu 77 buli ku 10 ebya district ye Mayuge bili covered by Lake Victoria oba bili mu maadi agenda na Lubaale kyo kitegeeza nti ebyo byobulamu biberenga binafuino eruye eno era mukidi bulungi nti district ye Mayuge esobola kubanga ezira ya government ya yabuduba era ngero lya bwana chepa kikola sente kubalweire era nga amayiro agasinga kubeno emayuge ga Health Center 4 kobanga Kigando Health Center 4 Malungo Health Center 3 n'amadwaliro nga Mayuge Town Council amadwaliro agandi emayuge eno gali ku level ya Health Center 2 nga kono koteire eidwaliro lya Buyego era nga obolyawo n'ensonga eyavuireko ubaka wa parliament w'ekitundu kino ekyabunya East James Kubeketera okuvaayo okola fundraising oba okusonda sente ey'okubona nga bayimusa eidwaliro lino live ku level ya Health Center 2 lijje ku level ya Health Center 3 eidwaliro lino ery'Ebuyego liri mu igombola ery'Ekigandaalo era nga tutegere ku nti abantu bangi abayenda obwidandabi wabulanga ebikozesebwa bitono omukolo gwene guno nga wembakobeire vemba parliament era akoze fundraising eno ey'okubona nga afuna sente okuta mu bibiina ebyabakyala ebingi ino era nga omugeni omukulu abaire ni speaker wa parliament Anita Anet Among
ya speaker wa parliament Anita Among tasoboire kwida wabula ng'onasindike state minister wa general duties omukyala Justin Lumumba eyali secretary general wa NRM era ng'ono obeereko okukoba nti mwene nga Justin Lumumba abawera miliyoni 3 Lumumba amaze yatosobaka obumwelera speaker wa parliament obwe miliyoni 20 nga dataire mu fundraising eno eyokubona nga balinisa eidwaliro lya Buyego Health Center 2 okujja ku Health Center 3. Era ndide nyaitu abebuna muliyo owekitiibwa Kisengede Magogo n'abirye abagereiza obwiseme n'20 mukube mu ngalo. So nenda okusaba nti mwikirize neyongereyo kumukola ogundi nenda okuzimba amaten egundi eidwaliro okulitwala ku 3 okulitwala ku 2 okulitwala ku 3 nga ngemera kube n'obusirivu 10 era ndije wano okumuzimbira kubanga anenda mumwize mu parliament ndi muzimbira kunaka kaire kalala amalina gange ninze okala Kevin Ojinga n'abirye nsanyukira ino kubano era ngizirano lw'omukwano gwa kube nsaiza musaino nsaiza mutegeevu ate alina emikwaga mingi kyebatwizirano nakolwaki mwemuna mukimaite ente ebiseera bino abakulembeze bali kutambula mu byalo so okuba ne namba eno kumukolonga guno kyamaani lw'ebiseera nze nangizirano okuteekako itafaali lw'abakyala n'ebyobulamu ndi anu ne baasa 2 ebaasa moiza y'emitwalo 5 erikwaba kuba kali kubanga abakyala abo niba batulonda ate niba babeesawo amaka ebaasa y'okubiri yo naye emitwalo 5 erikwaba ku byobulamu ekyo kiri kutegeeza nti ebyabunya East bikoze bitya ebyabunya East biri bitya guno omwaka tunonye tukumbe kalulu kahone wewe kubegetelia hona kutela oye kubegetelia oye banaze ndidye ni 500,000 ndijja kujigemya hona kubegetelia Nakulira kale wewe munyama Cheza kumeza muri kataka bambi embera towebeire embera yaisanu kubeera ku fundraising eyokubona nga abakulembeze bafuna sente edda okusiza ku idwaliro ly'e Buyego okuva ku level ya Health Center 2 lijje ku Health Center 3 era nga sente eningi bambi edisondeibwa era nga disise obukaire 50
era nga twidi bulungi nti esente gy'ogambye kujja kuyambaku okutumbula ebyobulamu mu disitulikiti eno y'emayuge era okusingira eyala constituency eno eya Bunya East era nga twidi bulungi nti esente dino era diri kujja kuyambaku okubona nga diteebwa mu bibiina ebyendawulo eby'abakazi tubone nga batumbula ku mbeera ey'ababakazi ey'ebyenfuna mu disitulikiti eno ndiyazindi yolisigira abakali ku subscribe ya Police Go, hide and subscribe, like and share our videos.